Olwaleero abakulembeze okuva mu disitulikiti y'e Wakiso nga bakulembeddwamu ateekerateekera disitulikiti eno Galabuzi Padde bategese omusomo okusobola okubangula bassentebe ba zi SACCO omuyita ensimbi za Parish Development Model ku ntambuza y'enteekateeka eno wamu n'okulaba butabwebadde etambuzibwa okuva lwe yatandika ng'omusomo guno guyindidde ku kitebe kya Minisitule ya ICT e Nakawa. Omusomo guno gwetabiddwamu abaami b'amagombolola agakola Wakiso, ba town agent, ba community development officers nga bano be bavunaanyizibwa ku nkulaakulana y'abantu mu bitundu, bassentebe ba zi SACCO omuyita ensimbi za PDM nga bano babanguddwa abakugu okuva mu Minisitule ya ICT. Abaddukanya enteekateeka ya Parish Development Model mu Wakiso banokodde ebimu ku bisinga okubasoomooza nga bakola omulimu gwabwe nga muno mwe muli n'ebyuma bikalimagezi ebyabaweebwa okukungaanya ebikwata ku bantu obutabasobozesa kutereeza nsobi ze bazikoleddwa ekibaviiriddeko abantu okubalowooleza obubi. Gavumenti yatuwa tablet tweyanze nnyo naye ate tubadde tetufunanga misomo gimala kugisoma kugitegeera kumanya nkozesa yaagyo naye kaakati ku ssaawa zino tusomye era tutegedde twebaza nnyo Minisitule ya ICT etulowoozezaako naye y'okuwandiika abantu omuntu osobola omuwandiika kati okugeza mu programu eno ng'etandika abantu twabawandiikanga nga tetubataddeko ndagamuntu zaabwe nini numbers that is nga tetutaddeeko namba z'amasimu naye bwe twazeemu ate programu jjukira buli lwe baweereza ssente egenda ekyuka kati mu kukyusaamu okuzzaamu omuntu oyo n'omuteeka mu sisitimu. Bo bassentebe ba zi SACCO omuyita ensimbi za PDM beebazizza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okuyamba abantu okwekulaakulanya ng'ayita mu Parish Development Model. Nze nalirowoozezza nti oba n'omukululira Kaliba tumukululireko olw'ensonga nti byakola matendo muzeeyi byakola matendo yalowooza kinene nnyo n'agamba nti kaawe abantu abawe miliyoni ekitali ku gavumenti zonna ze tuzze tulaba kubanza emyaka ejange miwanvu neserabangako pulezidenti mulamba agamba muntu nti nkuwadde akakadde ogenda okole. Galabuzi Padde ngono yateekerateekera disitulikiti y'e Wakiso annyonnyodde ensonga lwaki bategese omusomo guno. Twogera wano guno gwe mulundi ogusoose ndoza mu Uganda ffe tusoose okusitula aba police chief ne ba town agent bonna buli akwata ku ssente ezigabibwa omuntu wa za Parish Development Model ne ba chairperson ba SACCO bonna tubaleese ne ba CDO bonna ensonga zino balabe kizibu kye twetise era bawaddeyo amawulire mangi agalemesa ssente z'abantu okuzifuna. Galabuzi ategeezezza nti disitulikiti y'e Wakiso y'emu ku zisinze okukola obulungi mu nteekateeka ya PDM ng'agamba nti ku buwumbi 26 bwe baakafuna obuwumbi 21 zimaze okugabibwa mu bantu abasoba mu mitwalo 26. Ku buwumbi 26 bwe twakafuna obuwumbi 21 tumaze okugaba abuli mu bantu era abantu abasukka mu mitwalo 26 bafunye ssente zaabwe ze tuyita household beneficiaries. Naye ng'oggyeko ensonga eyo nti okuyiga tekukola kitekuggwayo kaakati olwo tuli wano nti tugezezzaako nnyo okuyita mu bantu baffe tulina ttiimu gye tutambula ne tugiyita district PDM core team. Abakulembeze b'e Wakiso balajanidde gavumenti okwongera ku nsimbi ez'okwekulaakulanya z'esindika mu disitulikiti kuba abantu abazeetaaga bakyali bangi ddala. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku KSTV agaaleero.